ate n'ekirala bannange musonyiwa okwogera ekintu kino kinnumye. Maama wange Alexandria Nalongo Bosa yakolerera Church of Uganda okuva ku paka ku Z nga yatimba ekkanisa ebimuli nga Dani oyo yabisituka okubitwala ku church. Oyo omwana gw'olaba Dani yabatizibwa mu church Namirembe. Dani omikono bagimusizaako mu church e Namirembe. Okulokokera mu kiweepu tekiri mu stand kuba tetwagenda mu ssabo. Bannange njagala mbabuulire okulokokera mu kiweepu kirungi nnyo obukkulirwa n'okusinga n'ab'e Namirembe musolo mu nsonyiwe. Naye abantu bava South Africa London wa ne babamanyi kuno ne babasabira e Namirembe. Naye ffe ne batuuka okugoba inginiya Bosa Dani e Namirembe. Omwana Dani azimbye ekkanisa eye St. Stephen Zidungujja n'agizimbye buli kimu amataala gonna agalimu faani ezirimu zine nange ezikuba zinezo Dani azitadde mu kyasi e Namirembe. Naye tuuka ogenda okusaba e Namirembe Dani agendayo asabiremu Namirembe n'agaana. Maama wange obusaale babita batya obweyamo obutabo obuli e Namirembe bandibadde bamugamba naye Nalongo yalina ono yalini ki yali wano nnyo ng'omukubiriza w'ekkanisa asomesa abagole akola ki. Naye ne tuuka okutambuza abantu ab'ekitiibwa bonna ne bakoma e Namirembe ne bakomayo. Bannange Mr. Kayiwa Mukama akwongera omukisa. Njagala bannange bulokokera nnyo mu kiwempe mu linnya lya Yesu. Bannange mulijanji wa Church of CW uniform yaffe ya CW bannange kankubuli naye njagala mbategeeze Mukama abawa omukisa. Mukama abawa omukisa naye mulokoke muddeeni Mukama kubanga yekuba n'amazima n'obulamu kubanga ffenna tumiinisa amiina tusinkane mu ggulu abalisobola linnya kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu. Ekkanisa eno yali ya kiwempe ete yaswala yagiyingiramu n'alokoka n'atandika okugamba ne Mukama waffe era nga Mukama waffe tamukwasa nsonyi. N'olwekyo twagala okubiyingiza nga biyimba Nebanga yatuwadde okubeera ne mwami Kakendo Bosa. Zalubuga we mbali bamuteekako Lw'Omwa ze nali situteŋŋana buli we tugenda banna. Kabaka atugamba okutambula nga ffenna. Naye nsanyusa okubalaba bonna bannange. Okuva lwe nafiira mwannyinaze bannange baakuba amasazi nga bwenja wakaawo. Bannange abaana baŋŋamba nembula okufa. Era nafaako oluyi kubanga nange nali njagala wakiri nfe. Era nange nagamba tera kutambula naye neeko twali naye ku Saturday. Saturday nengamba nti ndowooza nga bwe nakooye sijja kugenda kubanga nange tetuteŋŋana nali wakugenda. Senga nali ngange mu mmotoka era ndowooza nange natufudde. Lusanyusa okubalaba bannange Kakendo bebi waffe atukoledde ebintu bingi nnyo bannange. Bosa takujjuza. Bosa akuleetera buli kamu bannange. Tuve ku y'okuleeta waka. Naye n'akomawo essaawa 2 n'amala okulya ekyemu. Yeetalwa ku dduuka. Embanga nagenze mu kibuga nga sigenze na mmotoka. Mugamba munnange sazze na mmotoka naye nnindaako. Nangamba muneebwa olwayo nze nkuleka. Amanyi n'okuntiisatiisa obanga nnonye tugenda obutuna gye tulaga. Mmotoka gisimbira ddala ku mulyango weeti era ekifo kyange baganda bange bonna bakimanyi mwetuula mu mmotoka. Nangamba kati nze nsimbudde nkulese oba tebakuleka ngako leero kankuleke. Nadde ate bambi nadde mabega nanona. Nanga naye munnange ontawaanya nnyo ne mugamba naye sikutawaanya naye sikyalina maanyi nga dda. Edda nakubanga omupiira ne kuba eri nga
ate ng'avuga emmotoka okukamala naye kati sikyasobola munaye kaddiye ne tuseka ne tugenda nga tusanyuse naye Daniel Bosa atwagadde nnyo yayagala nnyo maama we Nalongo Alexandria Bosa nze kyampaliza n'okuva mu kiyembe ne ŋŋamba ati kanzira awaka nenzijajaba maama Nalongo Bosa bannange mwagala ennyo bazadde bammwe ne bagala mwagala ne kubanga okwagalana tekiriimu sitaani bonna bw'aba akusobeza mugambe nti munange nsonyiwa era nga ye moto ye oli yakukisobeza nti nsonyiwa bannange ndowooza abantu bonna mukiraba engeri gye tutambula ffenna tubadde kinywa etutuula kutuula oba kusondo bakikola kintu kyonna tukikola ffenna omulundi ogwo oluusi ye tetutatera nakujja mu meeting omukulu ne tutuula ne mwannyinaffe mwami Kitooke oluusi nga yakubiriza. Mwebale nnyo mwebalire ddala byonna bye mututuusizaako kubanga mutukoledde mutubeereddewo mutulambudde temututadde. Nzitukira nagendanga mu lukiiko lw'ekika ku kayanja ka Kabaka ku nnyanja ya Kabaka ne bannonda okubeera welfare mulimu nagukolako naye oluvannyuma n'endwala naye nga musanyufu nnyo abakulu b'ebika bamwagala okufaako bufi ate Dani nsi yali muntu wa kubeera nnyo nti mu bantu yali abeera nabo naye kugamba nga si ye mwangu ali awo kubanga n'eka yazannyanga yekka kumpi waalingawo mikwano gye Baboni baani ba Fred Mutaka nga bazannya nabo nga ffe bwe tuba tulegguse nga ye abeera wakka naye newunya Dani okubeera omugumu n'akulembera abataka abo tumukubireke mu ngalo. Twebaza abatuweereza twebaza abafumbye twebaza abaana baffe abaana bakoze nnyo mu buli kimu kyonna era obwedda mubalaba nga beetala. Twebaza abaana baffe abaddaani okuguma ne maama waffe ne mukyala waffe tumwebaza era twagala agume tujjanga kumulambula tujjanga kubeera naye naye Dani oyo balina okutegeeragana kuyitirivu yabaddanzira wano mukongo naye lumu tuba n'ebintu biffe bye twogerayogera bano noono ne baŋŋamba gwe Dani awulira gwe bw'oba ogenda oyogerayo ekigambo kino ne mbagamba lwaki mugamba bwe mutyo tigwakuwulira ne mbagamba nedda ffenna atuwulira naye ndowooze approach yetulemesa. Dani ebigambo bibadde bitono nga bw'omugamba ekintu takikolerawo asobola okukitwala ebbanga naye nga ajja kikola n'omugamba taata kino nkyagala bwe kiti naye gamba kale noddayo n'omugamba ssebo nagamba bweti ne bweti n'alwawo ekyo kissa omuntu yembeera ze ye bw'abadde atambuza. Twebaza nnyo kyaki eno etukoze obulungi nnyo kubanga tetugendangako mu kyaki ne batuwa mazzi ate ne batuwa amazzi ag'olwendo ekyo mwebaza nnyo banaye mubakubireko mu ngalo. Twebaza bonna abakulu b'omu gavumenti eya wakati ne gavumenti eya Buganda yaffe byonna bye bateesezza ne Lw'Omwa gwe bataddeko tumwaniriza nnyo era tujja kubeera naye era manyi naye tajja kututa kubanga ffe tuvuddeko ye ajja kubeerawo era ajja kubeera naffe. Mukama tumusabire akulembere bulungi nga Dani bw'abadde. Bamaama baffe abatuzaala omwana w'obulenzi akuvuddeko mangu nnyo. Mukama waffe yebazibwe nnyo era kika byamusse ebyo Mukama byonna abimanyi era byonna bijja kulabika era twebaza kubanga birabika nti omukulu okulabika mugenda kutabika ekyo tukyebaza. Mwebale nnyo byonna bye mutukoledde okutulambula
n'okubeera awamu naffe mu buli nsonga yonna. Era tusaba Mukama byonna tubisse bulungi. Tujja kusigala ffenna nga tuli wamu kubanga twakkiriza abasinga Mukama waffe okuba omulokozi waffe, era ffe tugumidde, era fwe tujja okutugumira. Mukama ayongere okubabeera, tuyite mu nsonga eno nga atubeera mu buli kiseera kyonna. Tusaba mutusonyiwe byonna bye mulabye ebitali birungi, mutusaasire, mutusaasire. Naye Mukama mwenna abawe emikisa, bonna mu ffe tetulina bitiibwa bye tutegedde bulungi, naye buli muntu mu kitiibwa kye tumuwadde Mukama waffe okumwebaza. Mukama abeere nammwe. Ebbanga eriwerera ddala. Nze ndowooza namusangawo wano najja wano mwaka gwa 2000 okutandikira ddala okubeera wano, mwaka gwali gwa 2000, naye Tranza namusangawo wano. Kyenjaga kutegeeza nti abadde muntu gwe twenyumiririzaamu, abadde muntu ayanguyira buli muntu. Kyova olabanga Jonna bagambye nti nsaasira nnyo nnyo Ssaabasajja Kabaka ate n'ab'ekika Ky'Endiga okusinga, okuviibwako omuntu afaanana bw'atyo. Naffe twamufiiriddwa nnyo, naye emirimu gy'abadde akola mu Bwakabaka bwa Buganda n'okusinga ennyo mu kika Ky'Endiga muteeka okuba nga mwaviiriddwako omuntu atali mwangu kuzzikawo. Waliwo omukulu w'ekika gwe nabadde njogerako, gwe nalabye ng'ayogera ekigambo kye nalabye nga kituufu nnyo ku Tranza. Ekyamazima abadde musajja mulokole ddala, naye ate ng'ayagala nnyo Obwakabaka bwa Buganda n'ekika kye. Kati ebintu ebyo si byangu kubalansinga, naye abadde alina bw'azannya ebintu bye. Ndowooza eyo mubadde temukomplaininga okusinziira ku bigambo bye mbadde mpulira. Abadde amatiza sayidi eyo, ate nga naffe tukimanyi nti wa Luganda gwe tutalinaako kintu kyonna kye tuyinza kwemulugunya. Abadde awagira emirimu gy'ekkanisa, era ffe tubadde nga kirungi ekisinga ndowooza era saaviisi yaffe ey'Olungereza gy'abadde asinga okuwangaaliramu. Saaviisi endala bw'aba abadde azisaba kibadde kyabbalirirwa ennyo, naye mu saaviisi eyo era abadde nga si kyangu kumanya nti butamanya nti Tranza taliiwo, kubanga ekifo kye nga tukimanyi, era omanya nti Tranza teyasabye oba famire ye teyasabye, kubanga waatuula nga mumanyiiwo watera okuwangaalira. Ebigambo bye nasembayo okwogera naye nali mugamba, ndowooza era lwe lunaku lwe yasembayo okubeera ku kyaki, namugamba njagala kussa ku puroguramu ogenda kubuulira mu saaviisi eno, kubanga obadde ng'ojja ng'otuula nnyo mu katebe, naye njagala otandika okubuulira mu saaviisi yaffe. Nangamba ogira ompaamu akaseera, ekiseera bwe kinaaba kituuse nja kukubuulira. Naye Katonda ye bw'atyo bwe yakoze nga bwe yasiimye. Tukkiriza nti Katonda nga bw'ali omwesigwa n'ekigambo kye nga kiramu, Tranza ateekwa okuba ng'ali mu kifo eky'okwesiima. Siyinza kugamba nti nkakasa nnyo, naye ekyo kye nsuubira, kye nzikiriza nti omuntu yenna bw'akkiriza Kristo Yesu ng'omulokozi we, ate ne Katonda waffe tamuyiwa, kubanga bw'omala okufuuka omwana wa Katonda, ate era bw'ova mu bulamu buno obanga eyeeyubula. Bassebo ne bannyabo, njagala nange era okutwala omukisa gwe gumu. Mwenna ne bw'obeera ng'oli eyo gy'owangaalira, ofisanga waakadde n'obeerako mu kkanisa, ne bw'oba olina emirimu gya Ssaabasajja mingi gy'okola, ate kiba kikola nnyo amakulu bw'okkiriza n'obeera nga Katonda gwe tuyita Kabaka wa bakabaka naye omufiisizaawo ekiseera nga Tranza bw'abadde akola. Njagala okwogera ebigambo ebyo okomyawo ebigambo byange. Gwe omuzadde
muzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne nooti 757 nooti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba talkr restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba talkr restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola oda yo kati opiyo kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti 1 25 25 oba noti 772 34 43 bannaffe aba talkr restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu. Onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sawuna massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 759 16 42 15 oba noti 761 89 noti 1 noti 4 Nina Guest House, a home away from home. Tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende ku Hoima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssenjale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka saako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 757 93 86 61 ne noti 751 55 91 93. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.